1, 2, 3, go. 0. Nze Waswa Emmanuel subscribing ku mukutu Waswa Emma webale nnyo kubanga otugoberera. Nyina President Calvin Kayanja, President wa Bankuba Kyeyo, n'abagame tuli ku mukolo ogugulawo ekibiina kya Rights for Maids Association, ekibiina ekizo kubanga kirwanirira embeera za Bankuba Kyeyo. Omulimu no gwetaaga okukolako n'okuteekamu amaanyi. Calvin, ndi naawe. Betuka ku nsonga z'abakadaama ziba zizo bwoya. Eddembe ly'Abankuba Kyeyo lyo banagaana kusiima naye nga tugezezzaako okulaba nti tubalwanirira n'okusituusa ensonga zaabwe eri be kikwatako. Kati n'olwaleero tuli ku mukolo gaggadde okulaba nti tuwaniriza nate abanaatuddira mu bigere kubanga tulowooza nti tuli bakubeerawo lubeerera. Okitegeera bulungi. Olinde kubanga mukyala ku luno yavuddeyo n'ayimirira mu nsonga z'abakadaama. Kinyumira nnyo era ekyo kye tunoonya ffenna okumanya nti abantu bano bagenda ebweru bavaayo okweyogerera. Okiwulira bulungi. Tewali nsonga yonna lwaki twogerera abantu abasobola okweyogerera. Kye twagala ennyo n'omulanga gwange buli omu yenna ng'asobola okuraizinga eddoboozi lye. Saagala kikome ku ono yekka n'abalala mwenna ng'osobola okuvaayo okukola ekintu nga kino kye tunoonya eddoboozi libeere limu ng'ate buli omu yenna ayogera ekyo ky'alina okwogera. Omuntu agenda kubuuza nti how supportive ogenda kubaagira otya? Buli kimu kyonna kubanga kati nganze kaasangwawo process ngimanyi bulungi ne system ey'omuntu alina obuzibu tukola tutya bwe tuba twetaaga buyambi obw'engeri ez'enjawulo tulagawa. So nja kusigala nga nyimirira nabo bannyinaze kulaba ntulwanirira eddembe ly'omuntu ali e Bulaaya. Ate ekirala ekinsanyusiza ku nsonga yaabwe kwe kulaba nti basikiiringa abantu abagenze ebweru. Waliwo bannyinaffe bangi be tununula nga tebakyasobola na kuddamu kukola nga ne bw'omu employee nga tasobola kuddamu kukola n'ekitongole bwe kiba kisobola okumwisikiringa n'asobola okufuna amagezi agaluka ebintu eby'enjawulo okusiba enviiri okukola kekisi n'ebisigadde awo ndabira ddala nga tuli ku mulamwa. Yes, waliwo n'abakoze ssente zaabwe naye nga bw'omubuuza kyagenda ozikolamu takyogera. Bangi abagenze ebweru ne bakola ne ssente ne ziwera naye nga talina kikyasobola zikolamu. Naye bwebanga Rights for Maid esobola okudevelopinga omuntu n'aba nga alina kyasobola okwekolerawo ate ekyo kiba kyamakulu kyonna kye tunoonya mu nsonga eyo. Kakati omulimu guno gulimu entalo nnyingi gwe kenyino zisanze ono mwana wa buwala omwa kigambo kira mugenda mulera mutya? Well bw'oba ng'oyimiridde ku nsonga entuufu byonna obisuubira naye buli ayimirira ku mazima aba ne Katonda. Ffe sigamba nti tutambula n'abasirikale bangi wadde nga wewa tuli protected naye tetusobola kugamba nti tubeeyibaala nnyo. Okitegeera ekikulu ye Katonda kubanga tulabye n'ab'ebitiibwa n'ab'amaanyi n'abanene n'abatambula n'emmundu n'abakuumibwa nga balumbibwa ne battibwa. So ekyamakulu gwe kwe kusigala ku mazima gennyini. Katonda ye awa protection abaddube abaana bakunge abali obunabona ba subscribe nga bayizo kudde ate ne boogera ebigambo abaana bafu bamanyi bakadaama babeera mu ntalo eva bako kyo bagamba baleme kutola nsonga eno nga negative. Njagala bakubiriza n'okubakoowola okusubscribinga yingira mu kitongole bakunnyonnyole protocols zaabwe n'amateeka gaabwe ite gagoberere. Twagala nnyo kubanga muli ebweru naye nga mumonitoringibwa. Olwaleero Calvin Kayanja nze nkola birala nnyo ku bano sisobola kudda okubuuzaako wasuza otya oli otya naye bo baba basobola okugukola omulimu ate era nga gwe twetaaga so mbaaniriza era mba bagguliddewo. Ekyembuuza kino ekisembayo tunteteeketekoyo kampani esazeewo okubenyigamu eya funeral service muwadde mbonyabuna nnyo n'abafu kuba kati bw'olaba recently nali ku kisaawe twakozesa kumpi miliyoni namba nezigwamu okulaba nti tutransportinga omufu okumujja ku kisaawe okumutuusa ewaabwe. Ne bwe wabaawo nga wali wazze kozi tukkiriza okufa tteeka okufiira wano e Uganda mufu bafa abantu n'ebweru bakola ki bafa. Sigamba wadde nga weewaawo waliwo abattibwa waliwo ababonyaabonyezebwa ne waliwo abafa ng'atuuse okukola ki okufa nga e Uganda bwe kiri. Ne kampani eyo bw'eba evuddeyo kubeera tubadde tutawaanyizibwa kuba tulina abaana bangi betuzza abafudde naye nga tebalina ku social media okiwulira bulungi nga tebalina mu mawulire nga kyekyagenda vairo wantu wonna nga n'abantu tebamanyi nti yakola ki yafa. So kiba kijja kutuyambako nakyo kulaba nti wabeerawo transportation ate era wabeerawo omuntu waffe n'agenda mu kitiibwa. Tekinyumira nnyo kujja muntu ng'awummudde n'addira ku kabangali kuva ku kisaawe paka waabwe.
okitegeera so wabaawo engeri ey'ekitiibwa nayo tujyaniriza toyenza nnyo kale